Hello nyabo. Hello sebo jeba eko sebo. Kale nyabo. Nawe jeba liko? Kale sebo. Mwasuze mutya. Abe Boston twasuze bulungi ddala twavudde mu Mother's Day. Byagenze bitya bya Mother's Day? Yagenze bulungi ddala mukolo gwabadde gwa kitiibwa. Sebo twafunye ne Archbishop w'Embarara, Archbishop Lambert Bainomugisha yabadde omugenyi omukulu, n'ambassador affe yabaddeko, Father Nolan, Father Lugonja, so Father Senfuma, Father Mulindwa, kugamba twabadde wali nga kintabuli kiyitirivu. Bannange bafather babadde bameeka okuteebereza mu bwangu obugatte omukolo gubeera mu mugo. Babadde ng'oba 62. Wow. Babeera ne from different areas neza wano mu Boston, Massachusetts, babaddeyo no Ave Roma, netubeerayo abavadde South Africa, owa Nigeria. Generally babadde bangi bambi. Bana olyawo ndifuna omukisa n'enzijja ku gundi. Kakati ate biki ebirala ebigenda mu community nga ekyo kiwedde ekya Mother's Day maze muteekateeka kiki? Eno wiiki tutegeka abaami tubategekera always mu wiiki yaabwe ya Father's Day. Eyo weekend zombi tuzitwala kubanga abaami abakyala ba celebrating emirundi ebiri ku Women's Day ne Mother's Day, kati abaami tuba celebrating nabwe ennaku bbiri. Ennaku zaffe ezo nneezo ebbiri zibeera Saturday ne Sunday. Naye tubeera ddala ku Friday nga tujubisa. So tulina okusaba abanupu bajja kuba basaba national prayers eza activism, abantu bebasibye abafiiriddwako bannaabwe and stuff like that. Kale era naawe wajja kubeerawo okwokya akanyama. Era netujja mu Saturday ne tulugamba nti Arsenal Man U, buli Arsenal fan nyagala ayambale t-shirt ya Arsenal mu community. Aba Man U naffe twambale ezaffe eza Man U mu community. Tuveeyo tukuba akapiira. Tusanyuke. Manchester bafans anti munange tekisoboka kubanga ffe ba players. So fans betugenda okubeerawo wali nga twambadde tewali kuba bannaffe enkuuli twagala kukola because friendly matches. Naye no bafans bamanyi okwekuba amakuuli ate kinyabikira nga bafans bebasinga n'okwekuba endobo. Naye tusaba nti no tekijja kubeerawo this time round. So abalala ba spectators ate naffe abawagire no ku side tuleme kwevuma tugende bugenzi maaso. Ogompira kugenda kunywa. Nasasenda n'okuguwulira mu bulamu bwange bwe ngogerako. I just give a big smile kuba Arsenal ne Man U are legends mu rivalry football. Engolo zandivuga so tuyinza okuba nga ffe abagenda okubeera ku line ffe tugenda n'okusinga okwekuba engolo. Kakati olwo ye Saturday. Ye Saturday kati kolwo twagala tufumbeyo akanyama tukolokya akanyama nga none other than Chagwe Promotions Mosh catering services bagenda okubeera nga be bali mu teekateeka y'okwokya nyama. Mwanyi eyo mwami Top Chef Mulamba abeera wayo kyakanyama bulungi. He's so beautiful mu kwokya nyama, so nobody should miss akanyama ka Mosh kubanga akakola bulungi ddala akakoko. Aina ka recipe. Yes, wobali oli the recipe ka Mosh. I want you to come and try it out as a community. Mumutegeere nti no expertise yeeyo agikola ki bulungi ddala. So tujja kuba twokya akanyama ako kunyini ku kisaawe nga bwe tuwagira abantu baffe bwe tunyumyamu bwe tuwaya. Then ku Sunday tuleete investment club. Tugenda mu investment ku Sunday twogere ku diaspora project. Abaami bano balina projects nyingi kati ngera wemugambye Mosh kati omulala yalina catering service. Huyo ne mwami Senti mulabi aguddewo catering service. Mwami Senti asazeewo yagulirira kankoseka n'okulyogerako kubanga nalirabi. Mwami Senti yasazeewo nanga nti 15 years nga ndi mu corporate America mbitadde wali kankole kino kyempulira ku mutima. Yeah, you know.
and he's doing well. So tulabye nti n'abantu abaana ab'obulenzi or the men's world bali mu kufumba mwami sani Serumaga afumba mwami Motion Tank afumba Sente za Kironda afumba Haji Kariba afumba. So you can see the men's world kuba ya females ina abaami bakoze eki bagijumbidde. So there are projects ezinyuma kati mu diaspora. So ku Sunday yaffe eyo tugenda kubeera wabweru Rhine egenda kuteekayo manvuuli, that kind of outside environment aroma. Tubeeraawo nga munnange tunyumyako ebyo tufune abaana baffe bano ab'obulenzi ba Aloysius Migaire ye Migadde naye tumuyita Migaire, Aloysius Migaire ne Andrew Sachs Mawanda batuweeyo kamizi kako omulere nalabye flyer eriko gitana w'omulere ne ku majuniors batuwaddemu abo batuweemu batukyanyuse n'abakyala baffe because it's men's day. Abakyala abayimbi nabo bajja kuba bavaayo batukole ki batusanyuseemu. Then olweggulo tuyingire mu club tulyoke tukikube ne DJ Kenny. DJ Kenny agenda otuwaamu nga kwegamba generally twenjoyinga. So tubasaba tujumbire ka program kali tight naye keeko wogwa twagala buli lunaku abaami bawulireko kuva ku Friday, Saturday, Sunday nga abaami bakola ki bayingira Friday Afrobeat, abaami era bayingire mu Afrobeat kwamba tugende nga tubasanyusa paka weekend yabo weggwako. Oyina omwami ewaka, oyina omwana ow'obulenzi, oyina omuntu yenna abyefaananyiza mu kifaananyi ky'omwami oba ky'omusajja, bambi muleete mu community tumusanyukireko tumujaguze ate era tumanye nti n'abaami baffe tubategekedde bulungi. N'amakyaki gategese okuli okwenjawulo okwaba men kale ne ba fathers era tujja kuba nabo tubeegattako. Kwegamba generally mu community tujja kuba nga tuli mu kivulu ky'abaami. Nange ndowooza yabeewammwe eyo ekikago nabo banaabakyo ekimu naye ffe wano eno wiiki tugitutte abaami buli wosanga omwami muweemu ekipa ya bia, muweemu ekipa ya soda, muweemu ekyemisana, muweemu something, give them a rose, at least donate something to a fellow man to encourage them. Era nze nina omwami wano eyafuuse marine. Nina omukwati nina omupamparinga yayingidde service muto muzibu muwere mu service naye ffenna twagala tumusitule tusobole omukwati omupushinga to greater heights. So mwenna mbaagaliza Father's Day nungi ewano ewaffe twagituuma Men's Day tulabe nti the whole sphere tugitwala mu maaso era tugambe tulinamu n'okusaba okwo okwaba Nuupu era nako ku Saturday tujja kugenda mu kusaba ate era tuyingire mu Men's Day tuyingire mu cookout. Generally Saturday is busy day ne Sunday. Oh, okay. Well, akati oyogera ku mwami yayingidde mu service ya Uganda bakujaguziza Heroes Day. Ebyo bigoberera byaba Heroes be Uganda olinayo? Yeah, mbigoberera Heroes Day. Heroes Day ba hero. Bade ndowooza nti ogenda kumugatta mu ba heroes naye ndowooza omanyi nti for us we made history. Mwami Kigundu nze mukyala asoose okuservinga mu army nga I'm still serving n'omwana wange najja mu marine n'abeera nga aservinga. So we are two making history. Nze in the army and then the other one in the marine as a woman soldier. Simanyiyo omulala njagala omuntu omulala yenna amanyiyo omuntu bw'atyo naye nga nze nalabye nga we are the first to make that history. So nkyebaliza omwana wange Alex for making it happen for our family, for making that history. It was a decision of his own. Then for him, he just said, no, I want to be different. I want to be stronger. I want to be committed. Generally, he leaves to the Marine Corps. So, for him, he chose that. Newe yanyumiza training, Mwami Kigundu, nafunyemuko stomach upset. But it's okay. Afterwards, Kasaba Avude Ugamba, okay, it's okay. But it was traumatizing. But Bafirabana Bavidi, Omu Yabela, unconscious for a while. Generally, Kugamba Wakunyumiza Wash is going through, and some people go AWOL, never dukayo.
but if the training is supposed to be a period of time, he made sure that he knocks it out in the first time go in the 3 months. So never zomwana ngoyo osekwebaza ina for being brave and doing what no other person has done or in my family. And other people have gone, they're Ugandans who are Marines, but I thank him for his years. He's not even yet 20 and he has made it. So I thank him for that. Nange ngatte ddoboozi ku liryo tumukulisa tumuyozayoza ikulikire ddala kubanga nayogerako ne bamarini era abawana abaana bagendayo mu community wano era banyuma ekintu kyekimu. It is very tough rigorous training naye nga bagamba nti bavaayo nga bakyuse nga babateeka babutendeka ebintu bingi obukulembeze na biki okubeera resilient na biki naye nga it is very tough training. Nze aterio nze ngati nganze mbasalutinga kubanga bwokuba esasi nze onsanga mu meza wansi nga nekwesa. Yeah, banyimiza what it's called the crucible. I learned about the crucible through my son. I wasn't even paying attention, but when I saw what the crucible is, that's what they exhibited on the day of their graduation. I go like, wow. Yeah. Wow. Yeah. So it is a wow moment for being a U.S. Marine, and whosoever serves in the U.S. Marine, my kudos and honor to you. Kalina. Jabo tweyanziza kakati ndowooza kankuleke. Webale nnyo kumpa ku update so Matters Day n'ebijja mu Men's Day muteekateeka mbatumira mbaganyaba mu Boston awo n'ekitundu n'emiriraano mbagaliza. Mbatenza bakuyisaawo kamu kokka nti na Ambassador Charlie she's going through the community. If somebody really needs to talk to her, they can reach out on her WhatsApp number. At the same time, she has meetings in and out, but she wants to meet community. So, whichever in community near Boston, she'll be going back on Friday. Oh, so Ambassador for Uganda, Charlie Robbie Kakonde? Yes, sir. So Charlie wo wiki yonna kyogambye. Yes, sir. Oh, okay. Ekyo kikulu. Kale bannaffe ayagala kubuuza ekibuuzo kyonna ayagala okumanya ku ya embassy services n'okufuna oba zetwandiyagadde tufune reach out and engage mukyala ali awo abawadde obudde. Kale nyabo webali nnyo webalidda. Nyale sebo webali nnyo naffe tuhavinga. Kale nnyo beere bulungi. Okay.